wewa batulaba n'abatuuliza ku Busiro Media musiibye mutya mugye baleko gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero olwokutaano olututandisa wiikendi. Tuli mu pulogulaamu amaka okugikutuusaako Sally Alex ekitoleko Muzira Nkima. Ntudde ne abagenyi ab'enjawulo bannyabo tusaba mubuuze kubatuuliriza n'abatulaba ku Busiro Media. Abatulaba n'abatuuliriza nsanyusa okuba nti nzizeemu okubasisinkana nate omulundi ogwokubiri olunaku lwakutaano nga munaffe bwayogedde. Tuzze okulaba biki ebireetera amaka nate okusattulukuka mu ngeri ez'enjawulo. Nze Nakyanzi Amina nabagamba ne mukyala musomesa, ndi muzadde, ndi maama ate ndi mwana. Weewaawo mukyala Amina nsanyusa okulaba. Omugenyi owokubiri buuzaako kubatuuliza n'abatulaba. Beeyanziza nnyo Ssebo olw'omukisa guno ogwongereddwa. Erinnya eryange nze Nakyeyune Doreen, omukyala asangibwa Ekikugi. Ab'Ekikugi mbatumiddeko nnyo, Mukama b'omukisa nga mutuwuliriza. Weewaawo mwebale nnyo mwebalira, nange nsanyusa obbalaba. Nno bakyala banyirivu ddala era gye babeera ensonga baleka bazikwasizza maanyi. Kale bonna abateekamu ssente beebale nnyo, beebadde ddala. Tutudde mu pulogulaamu amaka. Twasembayoko nga nkyazizza omukyala Amina ng'amenyaamenya ensonga ezireetedde amaka okusattulukuka ensangi zino, n'osanga ng'abaana bakuziddwa bakyala 3, 4, 5, omwami awasa bwazzaawo, bakyala be bano nabo bafumbirwa mu mali amalala. Ensonga ezo twasembayo. Mukyala Amina, watugamba omukyala abasobola omufuna nga wife material emyezi nga 2-3 n'afuuka nayifu. Omukyala afuuka atya nayifu mu maka? Tutandikira awo. Bintu bya mirundi mingi. Twasooka ne tutunuulira obukyafu. Weewaawo ng'ensonga emu kuziremesa amaka. Ensonga gye twakulembeza weewaawo bingi bye tugenda okulabako mulamwa guno nga bwe twagutandika. Ne tutunuulira obukyafu naye ne tumanya nti obukyafu omuntu tayiga buyige, azaalwa nabo ate ne buwembejjebwa abazadde. Weebale nnyo. Paka nga Abaganda bwe bagamba akaakyama amamera, oli bw'aba akuza akiraba tolina ng'ebijogena kye mujjamu ng'akoze ki? Ng'akuze So akiraba. ogenda kusanga obuzibu bunene nnyo. Ensonga nnyingi nnyo obukyafu twabugenda buziba weewaawo ebimu twabirekayo naye nga eyo mpisa y'ekyasinze. Abakyafu obukyafu nsonga nkulu nnyo twalaba nti yesingira ddala okukyusa omusajja eyali omukkakkamu awaka atuuka ku ssaawa 2 n'atuuka nga ayoya kunywa ku mwenge kugendako ku ludo n'omweso nga nti bw'atuuka mu buliri embeera emusobera. Agenda okutuula n'asooka n'ategula ebikopo mu ntebe w'anaatuula. Ne tugamba nti obukyafu nsonga ddala eremesezza amaka. Kakati tubale twagala mukubaganya ebirowoozo mutuwe ensonga endala ng'oggyeko ey'obukyafu. Kuba ey'obukyafu twagigendamukko. Mbadde saagala nnyo tugiddemu kuba nasembayo ngamba nti abakyala babuulire batereezeemuko ku nsonga ey'obukyafu ereetedde abaami okubeera nga tebakyasobola kuteerera waka. Olwaleero tuwe ku nsonga endala ezireetedde amaka okusattulukuka. Ensonga zino zigenda kutambulira wamu, ziri bbiri naye zigenda kutambulira wamu. Weewaawo. Ensonga ey'obwenzi n'ey'obwavu. Obwenzi n'obwavu. Obwavu buleetera obwenzi. Singa oba okubaganyizaamu ebiseera ebisinga ekituyenza osooka kutunuulira anampaayo mmeka mufuniramu wa. So obwavu buli omwami bw'aba nga tayimiridde mu maka n'omukyala tayimiridde kigenda kuleetera sayidi zombi ensangi zino nazzikuno ng'abakyala batukwana bukwanya. Naye munaye ebinaku zino byakyukamu. Omukyala bwemba nga waleti nsanyufu nga muzeeyi bumaali mwali kitegeeza ngenda nekwanira omusajja gwenkola ki? Gwenjagala. Omusajja gw'oyagala oyo bw'omukwana asobola okukola by'oyagala. Agenda kukkiriza bulungi nnyo olwa ssente. Omuzungu agamba money beats gonzaga. Ssente egonzaawo. Omusajja akatini ennyo nga bw'ogambye nti omukyala alina ssente asobola okwagala omusajja alina gw'ayagala n'amuteekamu ssente. Omuntu gw'oguze ssente osuubira okukolera by'oyagala oba naye asobola okujja nga akwagalako ssente?
yandigaana okubikola naye nga bw'omanyi nti ssente weekuba egonzaawo. Nze singa naaba nazo ajja kukakibwa okukola kyenjagala singa naaba ninaki kulwa ssente. So ensonga y'obwavu ereetedde nnyo abakyala n'abaami okuba nti bagenda mu bwenzi. Kaakati kansooke mbenga abuuza omwami ayina embeera ya ssente bwemutwaliramu bwenzi ng'ayina obanga omukyala gw'alina y'atalina ssente ne kimuleetera okugenda. Esobola okuba dimandi. Manyi ebiseera ebisinga abasajja beewa obuvunaanyizibwa ate bwe bataasobole. Mbadde mmanyi nti akasukaali alina taba muti. Tegeeza ssente bwe ziggwawo abatakyakwagala. Wagalako ssente kuba oyina ssente oyaba akwagala. Okwagala kuno kuyina ebikutambulirako. Ssente zirina okubeeramuko naye nga ziseesa buseesa okwagala kuba okwagala ko tebakugula kugobererwako bugobererwa ssente tezirina kusooka kwagala kwe kulina okusooka. Kakati nga tetunnabagenda nnyo wala omanye ebyo katuba tulandaze njagala nnyo obwavu we buzannyidde paati obwavu n'obwenzi bwe bireetedde amaka okusatulukuka wakati w'ababiri omwami n'omukyala. Okugeza omwami twatandika omanyi courtship neetulimba akaseera ka courtship omuwuliriza twakogerako luli twagamba engeri gye mweteekateekamu nga mwetegeera oba buli omu ayiga munne ebbanga lye muba mututte ye courtship. Twakalabako luli nti abantu beerungi ennyo n'ekiba kitutte mwaka bwemba mukyala lwakirina ewula olugoye lwa mulirwanwa ogende ng'oyaka nkola ekiŋanja kawe balina n'okutaffe ogenda kukola kikulabika essaawa eyo naye bwenna amala otuuka mu bufumbo jjukira n'omwami akola kyasobola atalina mmotoka waaba kanaabe agenda akole yeewole mmotoka asobole okusika omutima gwange kuba bakimanyi abakazi baagala mmotoka biki ebyo ebyokukola ki ebyokwejalabya. So bwe naatuuka ewaka n'atandika okubanga andabirira nina abaana tuzadde atali omu abatali babiri kino kimuyinza abeewaabwe baagala abeewaffe baagala mutaddeko akazito bw'anaafuna shuga mami agenda buki bugenzi ate abamu bakozesa n'advantage y'okudduka obuvunaanyizibwa ebyo byonna bisatulula ki amaka. Kati nange omukyala gw'oba olese waka wamanyiza okuleka ebiri ate tokyagireka ate endabye yalingiza okugimpa n'okusingawo of course emisinde ngenda kukola ki. Kati mu bufunze nze nga omwanjuluzi w'ensonga zino ndabanga abakyala just batali batebenkevu emitima gyabeewuubamuko tebakyali bamativu kubanga bw'ongamba mbuno omwami wo wamufuna era oba otegeera obusobozi bwe ti omwami leero asobola okuleka ebiri waliwo ne lwayinza okuleka 3,000 kitegeeza wafumbirwa omusajja gw'omanyi enfuna ye n'obusobozi bwe naye bwe kituuka mu mbeera ey'okugamba nti nange ne mubeera bubi nga bwe mubabeera obubi okimanyi nti omusajja oyo yali badde ayagala nnyo awaka naye gwamubeera obubi gw'omumuzzaako emirembe buba buvunaanyizibwa bwe bayigawe buli abatulaba n'abatuwuliriza abaami mujja nakutujja ku mulamwa obuvunaanyizibwa bwo mu busudde. Nze kyenzikiriza obulungi nti abasajja obuvunaanyizibwa babusudde lwa mbeera abakazi gye beeyisaamu lwakuba ekyo mwali temunaba kitegeera ate siyagala mukikkirize mu lwakuba nze nkyogera naye embeera gye mweyisaamu erabika yeereetedde abasajja okusula obuvunaanyizibwa. Omukyala awaka asobola n'okuwa etteeka nze bwekuba mutwalo waka toguleetawo naye bw'okufuna omutwalo bakubyemu n'empi gy'ataabadde n'okomawo nga osuubira kubudaabuda n'akukeeza ebigambo ebyamangu ffe tetulinaamu sabbuuni sukaali taliiwo n'omwana mulwadde n'ebirala kakati owulira nga ne kakulikayo tekannaba kubeerawo ebisajja ebyo sente tezikyalabika kati kubanga olina booziwa kakati omusajja eyajjanga ne laava awaka etuuka nemukendeerako ng'alina giwa bbaala agiwa ludo agiwa ndooza n'ebibbaalabaala ebirala aba ebitundu ebisanyukirwamu kubanga ggwe awaka essanyu ogaanye oddireetawo kubanga buli wajja ebimwaniriza abasajja abalala batuuse edda ewaka abenzi bwe mutuuka kakati olowooza molaalo y'okuleeta ssente
oba okunyumiza byempiseemu bankuta amatayi nesaati ogiraba banjazise njazike mwabitugjako. Ebiseera ebisinga omwami akusanga okola n'amala nagamba toddamu kukola wabula obutungulu n'ennyaanya ayagala enva nga mwingi omumbisa baani kitegeeza onsindiikiriza okubako engeri gye nnoonyaamu ssente etali ntuufu bwe ziba zibuze nnyinnyonnyola naye ate sigenda keera ku makyanda bemu embaligabaliga oŋŋambe zibuze nkukkiza. Abakyala b'ennaku zino amatu gaafa tebakyawulira anti engeri gy'oba onkuttemu. Abakyala nze nakkiriza mu byonoonyo amaka abakyala be bataddeko ndowooza nga 95 ku buli 100 ebitundu kubanga leero bw'ojja n'oyogere amazima sente mukyalo olwaleero zaabuze nzigobye nga ngoba enseenene naye 15 zenfunye olwaleero n'abeera nga oluziteekawo boodi n'ozisindikirawo mangu ezo 15 zikole ki ebisajja ebyenzi kati kyazikozeddwa beda kizigabira wannagundi naye ng'omusajja amaziga agamukulukuta ku mutima gampize bamukubyemu eri gwe kyotasoose kuwa budde. Nze mbadde ndowooza bulowooza nti abakyala basooke beetereeze muddemu mwogeraganye n'abaami bammwe. Omanyi bw'olaba ng'omwami aseeseetuse wabeerawo ensonga sooka weetunulemu emabega eri yali yeeyisa atya era biki ebimuleese okukyuka. Nze ndabanga ensonga eri wammwe. Kati ate ennaku zino abaami bawambagattanye ne kye batajja kusobola nga kiki simanyi kibaleetedde kuba nti otuuka ekiseera ng'omukyala we waka akutanye kati enjawulo n'ogenda n'omulala ate n'otakomakoomu n'ofuna bameka n'ofuna basatu kyokka ate wonna olina okuleka naffe tubadde oluusi naffe tukulemye tetenkanya ate oyagala otugabire weewaawo ezo zonna nsonga ezo nsonga era nziwulira wogambira nti ate luddo ate bino oluusi n'obyekwasa okwo kuba kudduka buvunaanyizibwa. Kakati nasoose ne ŋŋamba nti obukyafu busobola okugoba omwami awaka omumwa okuyomba okwo okutatadde kusobola nako okugoba omwami waki. Ekyokubiri abakyala mwe mwegayaaliridde mugamba anti nze owange yammanya olwaleero sigenda kusulanga sigenda kunaaba atammanyi tokola risaaki. Kakati ekireetera omusajja okugenda n'olaba nga afunye oli namba anoonya enjawulo awo bw'omukwata otya waliwo gy'ogenda ne basiika eggi nga tewaliguze n'ogendako ewalala ne bafumba ettooke lero lyotaaguze ekyo kyekikuleetera obuvunaanyizibwa n'ogamba naye ewaka ne bwendekawo sente omukazi afumba ebinyeebwa n'eri gye sitadde bakola ki anti ono yammanyi nga mulina enjogera mutukulanye uliriza muffe tukulanye leero sigenda kunaaba takyalina byagenda kunkola. Ekyo nno kikyusizza abasajja nnyo era abakyala bagamba abakyala abatulaba n'abatuliza ku Busiro Media nti obufumbo bulinga kusoma. Olwaleero abaayiga enviiri mu 2000 size basiba kati buli kaseera ogendayo konoonyereza ogendayo konoolaba sitayiro ki eriko kati naye mmwe mubeera ku kimu anti nze yammanya tuli mbaana 7 omusajja ayagala nnyo okukyusaamu anti mulina abaana bw'otuuka okufuba siku n'omuteera muli nojjuza anti abaana omulembe gw'ogenda osanga ng'omukyala agamba omwami ne w'omukolera ki. Abaami batuleetedde okuba nti kituufu ekyogerwa lwa nsonga ne bwe weemalamu wenna atuuka ekiseera n'alaba nga ate kasita akukunkumulamu abawera 3. Kaakati nze ku kyendaba ku nsonga eyo abasajja ndabanga ababawaayiriza nti mulemeddwa bulemwa kutegeera empisa z'abakyala zaaseeseetuka okuva edda. Waliwo abaami nze gyentera okubeera mu mikwano olinga akulaga ennaku gy'alina nti ye mukyala we baakoma kulaba ku mavivi ge ng'afukamira yakoma kumulaba ku mbaga ng'amuwa keeke taddanga mukulaba bamufukaamirira. Naye abaami baagala nnyo okukyusakyusa nga bolaba abakyala bwe baagala okubafaako. Ebisolo byonna obiraba ekisolo ne bwe kibeera kikambwe embwa eyinza okuluma abantu naye nga bw'ogikwatako n'ogiweeweeta bw'oti ekkakkana. Kati abakyala kyabaggwamu engalo n'okuweeweeta abanga akwaza obanga omubbi akunoonyamu bunoonya ki. Eyo nno nsonga abakyala abatulaba n'abatuwuliriza tolina ngeri gy'ogenda kukeera ku makya ogamba omwana fukaamirira taatawo fukaamirira abantu ng'obuuza kubanga
nze best example esookerwako first example bwe mba sifukamira ajja gamba ate oba ne maama takola ki tafukamira ate bano abaana nga bwe tulabye nti omuze guva buto omukyala ayomba tayomba ng'akuze okuyomba n'akufuna ng'akuze kuba kuvaawa byonna biba bivuddeko ng'abirabye oba ne ku mizigo kale wayinza obutabaako eri abantu abapangisanga ewaka omuzigo gwe yagufuula ki wuwe kati nga tavuddewo abaana ne bayigirawo ki ne bayigirawo emize mingi oba okitegeera so eyo ensonga y'obutafukamirira mwami ffenna tuba bakulu n'abakulu at least kikola abaana gye batalaba naye mu maaso g'abaana oba olina okulaga abaana nti mulina basobole okuba nekyata ekitiibwa awo ne tuba tukyali ku mpisa engeri gye zisibuseemu abakyala omanyi mwadde mu kiyiseeri nga nti engeri gyekiri nti bakyala be bagyogerako bayinza okweyitaayitamu eri ebbali naye nga tuli ku nsonga obwenzi n'obwavu bitambudde wamu mu kumenya amaka katwakalaba ensonga eno yakusatu twasookera ku bukyafu obwenzi naye abakyala mwegombye nnyo okuyita ku ddaala ly'ababba bammwe abasajja bye twegomba bitono nnyo naye abakazi mwegombye nnyo weegomba n'oyita ku busobozi bw'omwami wo ekimuleetedde okubeera ng'alaba ng'ekimumalako emirembe ewaka olunaku lumu nalina mukwano gwange naye buli kiseera agamba omwami we twali ba mikwano naye n'omwami n'omukyala naye nga buli kiseera ffe tugenda kukola tutya ndalegula bagundi bakola bwe bati ne bakola n'ekino ne bakola n'ekiri kati omwami bwe babigambanga twewunikanga mbwe tuti ng'olaba ennaku emukutte naye kati omukyala ono mukolere ki angeraageranya ne bagundi naye bagundi kuba waliwo abantu abatuukira mu byobugagga nga tebatobye nnyo taata yalekawo maama yalekawo naye oyo gwakompe yalingako naye gwotobye mufunye akapoloti muzimbyeko akayumba ennyumba nemulemu okuggala so okuteekako enzigi nemulemu ogiwa ekitiibwa kyayo ku lw'okuba atunuulira omusajja eyagizimba ng'atalina makulu nedda mwami sali ate ensonga eyo eri ku sayidi zombi kuba kyalo ffenna tuba tulina okuba nga twegomba tusobole okweyongerayo gendawa kubanga bwe seegombe singa n'abakulembeze saino bwe tugenda okulonda omwaka ogujja singa baali tebabwegomba tetwandubadde nabavuganya singa bukya ku makya mu bufumbo nga omukyala yeegomba alina kyayagala agenda kissa mu bbaawe nawe onaaba weegomba tugenda kukola ki naye bwonosanga omwami ateegomba tagenda teekako abadda mu nju lwaki teyeegomba sisobola kukkiriziganya nammwe lwaki okwegomba kwenjogerako kwe kubaleetedde mu okwenda nedda kati olaba ekituleetera okwegomba omusajja ojagenda ebweru oyagala omukyala eyeebyudde naye agenze toyagala kubingulira oyagala mbeerawo ntudde sikola naye oyagala mbeerawo nga ntudde kyokka ate bw'ogenda era oyagala bambadde mmini togenda kumpa sente zigenda kugula mmini nange wenaavamu nga nsabula nga nkola ki wefuule malaaya eri omuntu wo nedda wefuule malaaya eri omuntu aluna bwati bweyagamba nagamba weesiigiddani kati bw'oli aba yeesiigiddani oba naye oli alina gwe yeesiigidde gwononoonya nedda nze nzikiriza nti abakyala mulina paati ya 9.5 mu kukyankalanya amaka ku ekyo kye mugambye nti okwegomba kwammwe kulina we kuyita nze ndabye abakyala abali mu bikomera nga n'emmotoka buli omu avuga eyiye naye ng'ate apepeeyana mutemi w'ebisagaza awaka anti labayo oli bwe yamuzimbira kalina amanyi byaggwa mulimu byatamuwa yamanyi ye abakyala baagala ki avuga namujja ewaabwe embaga twagimala tuzimbe kalina ye ayagala ki oba okitegera lwewalowooza ewaabwe yali teyeebaka abasajja baagala kumanya abasajja baagala kumanya abatulaba n'abawuliriza busiro media abakyala baagala ki ensonga tuba wano nga muzimbenyi abakyala baagala ki ekisooka omanyi lwaki nyiga nnyo n'omusajja singa aba yeesembereza omukyalo omulala ng'amwekukuutirizaako tabaako na mikwano no omikwano si mibi mwami Alex oli mukwano gwange si kyekyo oli kojja nowulira ono kojja namulamba abandulira abatulaba betusiba naye bandulira mukwano gwange nnyo oba munfuna naye buli lwe weesembereza omuntu naddala omukyala n'omuwa nnyo obudde abakyala basinga kwetaaga tayimu buli lw'omuwa obudde ate omwami we bw'atamuwa
ne bw'otamugulira benzini kati bw'ojja muzimbira kalina olowooze wamala wa abakyala kye mwagala kinnemye okutegeera kubanga mwami Salo olina omwana si kyekyo nyina abaana Kawuki Jonathan Yowanita ne Kawuki Jonathan kikyewandiyagadde omwana wo omukolere abe ng'akuwa attention kikye naalyagadde omwana omukolere abasajja bakola kino wadde eka omwana n'amuleetera ka swiiti kwegamba ayagala omwana n'okukitegeera ekyo gyemisajja mwina kati ate bwe naafuna akandeetera nga tukaleese wakaleetedde mwana olwo abakyalo abamu nga jjatwala ki bagamba engalo engalu zaali zisanyukibwa nnyina era bwejjini manye nti omwami akutte webale nnyo ebizanyiza naye gwe osazeewo okomye bebaana bange nekabaka swiiti ebyo byakoma mu courtship gye watandisingawo waliyo ebyo byonna bisatuludde amaka saidi zombi notutunulira zombi tubadde tetunabana kuva ku nsonga tukyali ku nsonga ya bwenzi na sente ate nga kansoke mbabulire lwaki abaami mulinganga ababakwata offside kati nabuzibu bw'abakyala abaami balina obuzibu nti ne bagenda ku poliisi tebawulirizibwa bakyala bebanguyirwako nze ndi mukutunulira ekisudde amaka oba ekimenyemenya amaka omusajja akeera kyatutonderwa tulina kunoonya ssente mu mbeera zonna kati nekijja kibeeramu omwenkanonkano n'omukyala alina okunoonya ki omusajja nga ajja akooye asiibye alowooza ku ssente naawe akulowoozaako bw'atuuka ewaka mu nsonga z'obulimi n'obulunzi n'omulaga nti walimye nnyo n'osiibye oyoza engoye ate era gwe wafumbye agenda okuba ngaaga nti owaayo muggyeko ennaku y'okunoonya ssente biri byebamukubye bye bamufumye n'omugamba nze nakooye edda nze gwolabana oba edda nze njozeza engoye nze nkola bwe kyokka nno mwagala keya kubanga nategeera nti abakyala bino byebatwagalako batwagalako ngalo kubakwata bulungi kyokka ate abakyala boffe tubaagalako matu kutuwulira okiwulira naye otuuka kati awo naaba agaanye okuwulira omugamba nti ebisolo eno byetaaga emmere n'akugamba nti akooye tasobola kubiwa binaaba enkya kakati embeera eyo yemuleetera okubeera nga alowooza ku nabuuma kubanga ali nabuuma bamugamba nti ebisolo biri ebimmanyi byetaaga emmere ebisagaza bitematema mangu puroguramu eno nandigimala nga tesinze nagitandise ku nsi kuno omusajja yandibadde ayagala abantu ba mirundi ebiri otyo maama wa muzaala n'omukyala muzaalira abaana lwaki maama wo singa yakutulira oba nakutwala mu kasasiro tewandikoze eki sabilabiseeko nange singa seewayo neŋŋamba kaneetika omwana ono nkuzaalire kuba gwenzala okosi mwawangula omwana wange mumufunze kyewandikoledde maama wo wadde teyenkanankana nti omukyala si ye yakuzaala oba olina kukyusa n'okikoleramu nga bw'otasobola kuvuma maama wo kwata respect gye wandiwadde maama we mukyala naye abasinga tuyisibwa nga kasasiro naye nga wakeera okuzaala kuba kufa ekyo buli lwe baneekyeteekamu abaami abatulaba n'abatuliza ogenda kwagala mukyala wo mukootekoote ng'omwagadde n'obulamu bwo bwonnakubanga tolinawe wali we waddeyo obulamu bwo ku lwange naye ate nze nsobola okubuwaayo n'engenda mulimba ensonga ezo tezisobola kubeera nga zezireetedde okubeera nga abasajja basatuludde amaka abakazi ebitundu 95 ku buli 100 bye bireetedde okukyankalanya amaka lwaki ogambye mwagala matu twagala kutuwulira kyewuunyisa omwami awuliriza nnyo abebbali n'okusinga nze omukyala amanyi newasa omuntu abebbali batya mikwano gye omusajja yenna abakwetoolodde naye bamuwadde neiba omanyi bino ebintu mu maka ekisooka okukulembera libeera bboba era omukyala wabeera naye nga talina bboba sooka wekyekingemu,ko omanyi tayinza okuba ku 10 akwagalako 2 okitegeera ebboba lina okubeeramu era nze ntera okubuuza naye kweri onjagalamuko oba onjagala mba njakumanya oba kubanga omuntu gweyagala omububira naye bwe ngenda wali n'otafunamu busungu n'ogira wali nange oyinza okubeera ngaagizeemu kati abakyala ennaku zino biri kyogambye mbuno kireetera okubeera nti
bye twalibadde tukolera bali oba tubikoleremu waliwo omuntu atasiima bali kiri mu bakyala ebyo n'abaami abakyala bawaddeyo okukola buli kimu era n'alema okusiima akiri nnyo mu bakyala kubanga omwami fe abaami tukkiriza omwami katonda bwe yatonda n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'ebirala naye ku bantu abalala nti nga tannaba kulya ku makya asobola okukeera n'asooka n'ateerawo abantu be bo bafune ekyokulya ate omukyala abanga embaata eriko abaana emabega kyasanga kyakirya nekiddako naye nange omukyala nsobola okwerekereza naye nga bannange kansooke mpa omwami wange abo babalira ku ngalo nemmanya tekimala abo obabalira ku ngalo abakyala basobola okukikola muyinza kubeeramu mwekka abali wano musiro media ekyo kijja kitukyusa kati tuli ku eyo obwavu naye ate 99 ku 100 abaami be bakyasinza okuba nga obwenzi bwe buleetedde amaleko okukola ki okwononeka obwenzi buno buli wakati kuba kati ennaku zino tulina abasinga nga beeyagala bokka tulina abasinga omumaada bangi ng'oli agamba kamuleke tambeetera ebirwadde kanneesomuluki omusajja asigaze abaana kati olaba engeri gy'otemamu ekkubo ey'omusajja agende abasajja be basinga oleeta obwenzi kubanga abakazi abasinga bw'oba tonnaba mulaga ddate sometimes batatera kukola ddate naye kasaala banti okuba amakoona nga naye ayita ku nsonda tugenze ku nsonga endala tugenze ekireeta amakoona ago njagala nnyo eddiini ey'obuyisiraamu nti bakkiriza omuntu asobola okuba ne akki nnya naye ensonga ze batemaatema okubeera ne akki ezennya bino wammanga byebireetera okubeera nga omuntu ayinza okufunamu embaliga atya waliwo omukyala gw'olina ewaka mu kasanvu bw'agenda mutata ewiiki negwa n'okwata eyokumeka eyokubiri kakati ng'ate era bw'omugamba ye akugamba ebiriwo tobiraba kati naawe n'obeera nga ddala kituufu obiraba naye tekigaana njala kukola ki kukuluma kati obusiraamu awo buyambawokko nti ono bw'aba alina ebizibu ebifaanana bwe biti okitegeera ensonga endala wabeerawo abakola emirimu ne bakoowa yayozeza engoye nze kakati era omugongo luli kuggulu luli kiri nze kakati ng'obudde bukedde lujja okulima naye nga ffe twagala enkumbi zibeerangawo eva kakati ogenda okulaba nga omusajja bitakyasobola bigumiikiriza mwe mugamba bugambi omusajja mwenzi kikyesimuwa naye naawe kyotamuwa naawe oba okimanyi asobola okuba teyalese kyakulya ate oŋŋamba sembera semberewa nange enjala ennuma era amaanyi ganzigwa wamalaba ayogedde bulungi atandise agamba njagala nnyo eddiini yaki wesikiriziganiza naawe oliba naye abakwata n'abamanyi abalinira beemanyi naye kye bayita obwenzi obalize simanyi okitegedde simanyi kusudde buzuuzi okukuse kale wewaba omukyala Amina ne mukyala Kyeyune Dolini tetusobola kugamba ezo ensonga tuziveku kuba tugenda kulanda paka mwaka kuggwako tukwate ku nsonga endala obwenzi tubulabye n'obwavu awaka bireetedde ddala embeera okukyuka nsonga kyendala gye mugamba kuba obwavu tubulabye obukyafu twabulaba nsonga kyendala naye nze n'empisa nzigattako wali twali ku bwavu empisa abakyala tebakyalina musoke mumbuulire omukyala oyo gwe tugaa talina mpisa eyo nsonga ddala eyinza okugjako omusajja n'akyawa abooluganda bw'omukyala bonna lwa mpisa abakyala mugenda bagamba mutya empisa kitwaliramu ebintu bingi mu mpisa enneeyisa gye weeyisaamu awaka enneeyisa gy'oyisaamu abaana enneeyisa gy'oyisaamu abantu abakuliraanye n'enneeyisa gye weeyisa ku oyo eyasalawo akuwonye ewammwe n'akuleeta okyogerako ki abakyala obagamba ki kubanga empisa tebakyazirina empisa zino ziraba singa wali waziraba nga tukyali mu courtship wano twakatandika wali tontwala
empisa tezeekweka okimanyi osanga mu kkubo n'oŋŋamba nkwagadde nti waka Nedda, n'obamanyi waffe omukyala empisa osobola okumala naye emyaka 10 nga wakuteredde piro waati bwe weekyusa bwoti kiso kyekiriwo emyaka 10 eyo waleteereesa obuzibu siwaleti waliwo n'ababiina byonna nedda abaana abamu nze kyemanyi abamu twekuzizza abazadde batulese omwana tanambise buli kimu bwe baleeta ensonga nga waka nti oba omwana yakoze kino n'olaga nti odifendinga nze kati nze kigenda kumbeeramu kyengenda n'okutwala mu maka luli nabawa egizampo y'omukyala namuddu Frida Nzaala natuuka ekiseera ne twekuŋŋanyanga ne baganda bange ne mbabuza naye ono maama yatuzaala lwaki yatukuba emigga emirungi ndowooza okuva ku 0 nga sitegeera ndowooza paka nga mu 10 ne tulowooza tatuzaala nga tulaba abalala babalerera ku sowaani naye gye yakoma okutukuba ndabye kati nti yalina omusingi gwakola ki gwateekamu zino empisa ozirabye leeti singa wamulabako nga muto wali tomutwala nga bwogambye nti zeekweka empisa era bubadde nga bukyafu kati tukizaayo nti nabwo tagenda kuzikula nazo nti zikule zijje ng'akuze wabula zifiira ddala wakazitya bukedde ku makya omanyi fe abasomesa ndi mu kife n'abali wano tuli basomesa ng'oyagala omanyi omuze gw'omwana wo nakati tuli mu kusomesa ng'oyagala omanyi omuze gw'omwana wo mubuuze neyiba mubuuze omusomesa omusomesa ne neyiba buli lwali kugamba omuze ku mwana wo togaana kiriza naye gwe olw'okuba tasobola kulaga kikyali ne baganza owange tabikola owange tabikola awo oli mu kuzimba omwami oba omukyalo ow'enkyagenda okulumya abantu emitwe bannaye nze omukyala yannumya omutwe nempulira nga n'abakyala bonna buli gwenda bamufaananya ye sigenda kumwogera linnya naye zireka zaali mpisa kubanga nze sisobola nagamba obufumbo bwannema ku lwakubamba obuvunanyizibwa nabutya waliwo omukyala ayomba n'akira mashini awo wona tuli mu mpisa leero n'akuvuma obusiru enkya n'akuvuma embwa luli n'akuvuma embuzi luli n'akuvuma ki kati nze neebuuzanga bwebuuza maama we amuzaala n'abalala bamuliraanye bakozesanga bigambo ki awaka kuba olaba nti omusajja alina ebirevu munkuva nsobola okukuwasa nga nkusingako ku myaka naye woŋŋambira oli musiru tolina magezi oli mbuzi oli kino obudde oba ne morale eri ey'okuleetera kali akaveera ke mwaŋŋambye wakiri nga nsuddemu ejjinja buyinza kuva luddawa olaba bwanisa nze nkuze maama wange simulabangako nti alina kaalunga mu mmere taata ng'agirya kati ne bwonsendasenda n'okiŋŋamba kiyinza okuntwalira emyaka abakyala batulisa ebintu bingi omusajja ne waabanyinziza lwaki nkuze sikiraba oba nfuna nkuze mmanyi kino bakirambika bati kino bakikola bati kati ojja kulwawo okugjako emize gye tuyigobiza ate ne gwoyize gumala ne gugenda naye ovanga ku kintu ekikkulidde kansooke kuba obulamu bwabakama bange mujje baleko mwenna abekumire ku Busiro Media musibye mutya tuli mu puroguramu amaka abakyala bano bali mu kumenyamenya ensonga kiki ekireetedde amaka okusasika gwe nno omuwuliza n'omutulaba wenkujjukiza nti Moshi Junior Academy essomero ly'amaanyi nnyo lisangibwa Kikugi mu byenjigiriza be bakutte akati be bakulembera ne babeera bakubiri be bokusatu ate era be basembayo tekuliiko abavuganya kubanga omwana bamukwatidde ddala mu ngeri ya kintu kikulu bamuteekamu ebintu bino wammanga mu byemikono bagattako okutunga engoye okusiika ebyokulya tukita bekale waliwo wayalingi w'amasannyalaze agasola era kwe kutadde ne kompyuta twalayo omwana bamubangule tuyina bulanki ez'enjawulo tuyina Kakiri awo Kakiri Gardens waliwo nawo Mosh waliwo ne Mosh International so nate bw'obeera oyagala ekifo ekisanyukirwamu ekifo ekyokulyako obulamu weeyagalemukko weerabire n'abakubanja genda Kakiri Gardens awo bagenda kukuweereza mu mpeereza eri esingira ddala ebifono byonna bye naatambuddeko tewali kikyakisembereddeko swimming pool weeri
abaana mwe bawugira ne beeyagala ne bawona okuwugira mu bidiba so ate gwayagala ka music akasenekerevu bakakubira awo ne bw'oba oyagala kukyawa mukyalawo oba oyagala kumusindiikiriza dde ewaabwe balina obuyimba obusobola bwe bamukubira n'agenda nga teweemenye so gendawo empeereza ya mulembe nnyo nnyini ddala tuyina ne tekiniko wano Kikugi eyina ebyemikono byonna okubajja plumbing ago mazzi amasannyalaze engineering owa buli kintu sako ne welding gendawo wamangaawo wamukulu papa bagenda kuba bakuweereza mu mpeereza ey'ekikugu nnyo nnyini ddala weewaawo mukyala Amina sako ne mukyala Nakyeyune tukomyewoko mu puroguramu era amaka nze nno kyensinze okukakasa nti abakyala mukoze kyamaanyi nnyo mu kwonoona abaana abo be mutagenda kubeera nabo paka mu bukadde kubanga omwana ne bwoba omwagala nnyo ekiseera ky'okufumbirwa bwe kituuka aba alina okugenda ne bwoggalawo aba alina naye osindikidde baani era muntu ki omwana wo gw'oteeseteese kubagenda okumuwasa obasindikidde wayifu oba nayifu ebyo bibiri kubanga tubale tuli mu engeri gye mukuzaamu abaana mpisa mwe tukizingidde eyo ensonga y'empisa muŋŋambye nti empisa tezisobola kukyukirawo kubanga eyafuna embi ziva wansi kakerenda kava ku lubaya saate ne mwatugambye eddawali eri nti akakyamamamera bw'ogezaako okukakyusa kamenyeka buki empisa neeyo lwakuba abaami bo bakimanya abakyala ffe tukuza abaana ffekka empisa ezo tozeesigame nnyo ku bakyala bokka n'abaami bano abalina akagoggo bandese 10 n'ayagala balansi bano bansudde buvunaanyizibwa waka ensonga lwaki nze abaami lwaki nzikiriza mbu nno basudde obuvunaanyizibwa kibonereza ekiweebwa abakyala abaakuzibwa nga balimu emitwe egya bulooka obonereza mwana wo bino wammanga omukyala wadde ng'ogamba omwana nti taatawo yafa naye nga taata akyali mulamu era abakyala babikola kaakati nze bwe nkakasa mbu nno abaana abo tukuta omwaka ogusooka tukuta ogwokubiri tukute n'ogwokusatu n'ogwokuna mwe tuli naye nze abaana simanyi nalangi kubanga gwe wakyawanze n'abaana n'obagamba nafa era ne bwe mbagamba bannaye kandabe ku baana ekyo kikafuuwe ate nze nakoowa ggwe saakoowa abaana bange gw'oyina abaana n'oteekawo omuziziko ogw'okubalaba n'okubawa obuyambi nga nabo bazibikirawo oyagala nkole ntya kakati mukulu Sali weewaawo nze kyendaba mu nsonga eyo omukyala yenna obusungu agenda okubufuna okutuuka ku ekyo ng'alaba tokyapulayinga loolu nga taata nga nze maama nze taata ndaba kati lwaki mbagwala omwana oyo mba mulekera rights ezikwatagana naawe ng'ate nze buli kimu nze nkikola twakyankalanamu ne maama waawe nze mmere kati oba oli taata oba oli muntu wakyala nze nakuzaalamu abaana wanzaalamu abaana n'oleka obuvunaanyizibwa abaana basigala ba Alex oba basali tebaafuna kika kirala naye Sali buli bwayagala abaweeyo akatono omuwa ne limiti nze bwekuba mutwale wange tegujja ate bwe busobozi bwange guteekeko omwana ne wanaaba tagulanira mugamba ebigambo azilonga ziwateekako tukimanyi Katonda ffenna tukkiriza sente bwe tubeera tuzisindika tetusindikira baana tusindikira mama waabwe ate era yakyagamba mbu taata wammwe yafa alinga omufu kubanga talina kyabakolaki talina kyabawa naye nga byenjogera mumanyi nti gyebiri kituufu naye si bonna nti babikola osanga oli naye ayaana n'agamba nfunye nti omwana wange omuwa kino naye waliyo oli nga taliko yadde okuyaayana ng'alinga agamba nti alina bwe yazaalira nazaalira mbi yantumye mu katale muleetereyo nanti kakati nze lwaki ŋŋamba nti abakyala bagamba mbu abasajja be bamu bonna bafaanagana abasajja si be bamu ate n'abakyala era banjawulo eyo ensonga tuveeyo eyo mumpe ensonga endala nze mbadde ndowooza nti ku nsonga ezo kuliko n'omumwa omanyi omuyimbi yagamba Walukagga Mathias yagamba abakyala mukwate ku baafu awo ng'ayogera ku buyonjo n'agamba ofunda n'omuyombi afunda oba n'omukyafu naye nga si muyombi yagamba omukyafu ayinza okukeeta naye ofunda oba n'omuyombi alina engeri gye yakigiramu awo simanyi kye yali agamba ye yagamba oba ofunda n'omuyombi
naye ndowooza omukyafu waki okubeera n'omukyafu waki oba n'omuyombi naate nze omumwa gungoba ewaka lwaki abakazi mulina nnyo omumwa ekyo kitutta abasajja kuba balina gye babayitira bebi gwe n'amannya ge wamuyitako olumu n'ogakyusa omusajja n'obeera ng'omuyita taata gundi taata judi taata gundi netubikowa taata lukwago olwo bakuyita n'obula n'okubeera nga kubanga akazeeke agenze nako kakalese mabega omuze naguleka ku mukyalo omukyalo omukyafu kyogamba akukyusa memory kankubulire kino mama wange omusajja ayinza okuleeta omukyalo omukyafu awaka eyali anaaba nga yeeyonja olw'okuba mbw amuliko tamugamba nakunaaba ate ye yeesulirawo bw'atyo kakwata ku bagidaadi neyeetereza ebisigadde mu buli wiiki omumwa guleetedde abakazi naye ate abaami be bakyasinza omumwa batya agenda kulemererwa okujja ngambe mukyala Aminanno wano ne wano tewaaterera agenda wa mukyala Doli atajja agambe nze awo ngenda kutabuka bwali n'obuyinza okujja okugamba nze kino na kino tekiteredde bw'ate ekikwetolooze wooli ate ekinavaamu bwenzi awo ogenda atokola ki okwetoloolera anti noono yennyini ogenda mumusanga nga naye mukazi wattu byamusobera dda anoonya wabadde yeekoona bw'anaakubanga obubi bwange nga lyerungi ekinaavaamu era bwe guba mu magiri sayidi n'abaami mulina omumwa nsobola okubeerawo neekulinda neŋŋamba ebannange omwami wange anaatera okudda neneetegeka bulungi nendaba nga buli ekikuyombya kiweddeyo lungitegese emmere ngifumbye nga tonzirongoosezza nojja n'otandikira kantu katono obwedde oliriddawo nenkubuuza bannange obwedde ate ndiriddawo obwedde oliriddawo akogamba n'otandikirawo n'oyomba n'okuba ne kuwinta ate abamumuyomba mulinga bakazi temunyuka neneebaka nenkwalabira n'onzukusa kakati nno nze atamanyi byakuyomba omanyi nze nyina obunafu mu kuyomba mbagenda kuyiga mwenge ku mukyala ayomba nenkyasigume oba ngonziruka omumwana onyo omwenge enkya sigenda kuvuma waliwo omukwano gwange alina omukyala yamuwa eddembe okunywanywa mutalinga nze naye bwagenda omusajja ayinza okuyingira ennyumba ssaawa 2 mukyala najjanga ku 7 ng'asiye gumwogeza luzungu I can't stay without you olwo ng'agira omusajja naggulawo ndi ku mumwa gw'abakyala omusajja naggulawo atandikira nze sembereri ate nsaganya kunywa n'avuma n'ogamba kansirike n'akuba nze ngamba gwe n'asikusa kakati ogenda okulawo omuntu atanywa mwenge nga nekuumira mu bbaala eyo nno mu bbaala wensanga ate aboogera obulungi naye saali bafunye gwanzija ewaka wennyingira ku 2 nenfuluma ne ku 6 olaba omumwa gw'abakyala naye ate okimanyi nti omukyala ng'ayomba ewaka ofunda n'omukyala okubeera n'omusajja ayomba obeera n'omukyala ayomba mbuuza lwaki omukyala tosobola kufuluma waka nti ogende mu bbaala omusajja ye asobola naye ate omukyala tosobola musajja ayomba leka ggwe bayomba olina kubeera ewita nakubuuza neebudambe wali ku buli nakubuuza neewake zinje muzukulu wange mwoyo waawo mukyala Amina saako ne mukyala kirina eddolini ku lw'obudde mbadde nsaba mukkirize omulundi omulala mbakyaze nateera pulogulaamu amaka olwaleero mugezezaako nnyo mukubye nnyo abaami nengezaako nnyo okuyimirirawo ku baami kubanga abakyala nze mbamanyi mu ekizibu wonna bakyala kyekizibu nze nyina gye nali nkolera emirimu naye nga kabineti yaffe eriko abaami batini 2-3 abakyala be baliwo naye omulimu gwatuuka ne gututama nga ffe buli kiseera naffe tetwewuunaganya tuliwo bameka naye omukyala leero bw'akola akaviiri oli n'amubeerako ebyo byaggwadda ku mulembe leero bw'asiiga ku maaso yakoze ng'omulambo leero bw'anyeenyamuko n'ayambala akagoye n'anyenya kabina bayita abalina obubina n'abuzaako banne emirembe akolimye n'azimba omutima ne ŋŋamba ky'oba olaba omumwa tugenda kugwongerako ne mu pulogulaamu eddako
mumbulire abakyala abo tugenda bakola tutya n'abaami babe bakole batya ku lw'omumwa omuntu asobole okufunamuko emirembe. Banaye kambabuulire abaami abamu bakoze abalina embuto zibaweddeko abalina omubiri gubaweddeko kubanga batya okudda awaka. Omukyala yali amwagala nnyo ngera kubafe tugenda okuwasa abakyala omanyi n'okukyawako ab'eŋŋanda abamu n'obazza eri omukyala n'abasinga nosooka noga kambeere naye kasita wange n'otuuka n'azimba n'abanga bomu ate nga walese tayombye n'omubuuza n'asirika laavu nenda ku baana omugambe naye tunalya ku mmere gwe nagundi gwe jangu mulabire kitammwe kino. Kakati abakyala era nja kutandikira awo omulundi omulala mbabuuze lwaki laavu wemuzaala ebaggwako. Ekyo nakyo kisudde amaka. Laavu omukyala bw'azaala laavu y'omusajja eggwawo edda ku baana. Buli kyogamba gwe Nankani gwe Jona wamma Jona wange jangu tweberere wano ekitammwe mumuveeko ne bamuviirako nno ddala. Naye nga bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuuliza ku Busiro Media abagenyi bange mukyala Nakiyune Dolini mukyala Amina mutumire ku bantu musiibule ku bantu abatulaba ku Busiro Media. Abatulaba n'abatuuliza mwebale nnyo mukola kyamaanyi okubeera kuno kuba tugenda kuyiga tujja maliriza nga tumanya twekuumye tutya okubeera mu maka abasajja abadduka bakomewo n'abakyala beekuŋŋaanye. Ntumira mwenna abali ku Busiro Media ntumirako betukola nabo betukwasaganya emirimu. Sijja kwerabira maama wange omulungi ne taata, sijja kwerabira omwami wange eyanzija ewaffe. Mwogereko oyinza okuba olina bangi mumenye amanya mumenye amanya. Ye mwami Nasaasira Robert. Weewaawo mwami Nasaasira Robert omukyala akutumiddeko nnyo akwenyumiriza mbambi webale mukola tama olwaleero lwenkyazizza aba Busiro Media wano abanfaanana okunyirira nze ndi mubiseegaana naye okunyirira bankizeemuko. Omukyala Nakiyune sibula ku bantu otumire ne ku bantu abatulaba n'abatuuliza. Bannange abatulaba ku social media tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale tuwuliriza. Bannange twekuumire ku mukutu guno ogwa Busiro Media. Tugenda kuyiga bingi, tugenda kumanya bingi, tugenda kulera bulungi abaana. Tulakuze bulungi obufumbo butereere buddewo tulabe embeera ezo tuzikoze tutya tuzikwasaganyize wamu. Bannange ntumira ku maama wange omukyala Nalubega Proscovia awangalira ekikuja bannange alinaka ice wagire ojja kusasula akalangu baana bange atulimbye mukaawo atulaba n'atuwuliriza ati tumanyi waba nalina musanvu talina mwami naye kasita mumuwulidde mukyala Nakiyune Dolini babadde abagenyi bange olwalwaleero mu pulogulaamu amaka. Nange ojja kutuusaako mbadde muzikulwa Mugema Sesitolo ya Kalex mabega w'emizindaalo mubeereko ku Busiro Media tugenda kusigala nga tubaweereza. Eddoboozi lya Busiro litandikira wano ne libuna eggwanga lyonna Busiro Media ku ntikko abakuuma bulijjo abatukuumire musule bulungi mweraba.